Kirabu zowagira amanya go gyobudde tusimbule. Amanya Mukenya Andrew bagira timu ya Vipers Sports Club. Vipers Sports Club bagira ne Arsenal Gunners ambiri chengera. Vipers mugenda kuba ligi ki? Nyo yinini. Yatandise ggulo. Mwagonze. Omusajja abasinza amaanyi. Ekisooka. Yes. Andreas Pereira azanyira klabu ki? Neda. What's your picture? Palmeiras. Kamu. Mpamanya ekisolo kya kilabu ya Lazio. Stadio Olimpico Busatu. Wala mukyala wa Arsenal ye buli wa Arsenal gwalabako gwakubira mbugalo. Kwete no munsawo ennene okukama lati. Temuli kalimu. Ekibuzo kyokusatu. Ani kapiteni wa Girona? Christian Stuwani. Busatu. Mpomwino kwa goals omwana mamushi gwe yabba kampeni wende mu Bundesliga. Busatu. Mpamanya kwa mutendesi wa kilabu ya Monaco. Busatu. Kisha sebana. Lwetuke basema wadu wandi wazee wenu. Kubanga ndaba preso kai basalo yansazi. Kaga sogwa jerondedde. Ekiddako. Mpamanya kakono kipa akyasinze okumakirindisha ekisa nyingi mu byambo bya Premier League. Peter Check. Busatu. Muli alisomenya nyozo mutwe. Ekiddako. Mpomwendo gw'ebikopo Roger Federer gwe yawangula mu French Open Singles. Kiri kimu bakuwe. Ebony Nwaneri ye muzanyi alina ekyafaayo. Gwe muzanyi akyasinze okubeera omuto okulabikira mu mupiira ogwa Premier League. Buulira ekyo yakikola azanya klabu ki? Brentford ku myaka 15 n'ennaku 18 bakuwe. Era ekyo yakikola emyaka 3 emabega. Ekibuzo eky'omwenda mpa emirundi ebiri yetukyasembye okulaba omuzanyi wa Chelsea okulondebwa nga Premier League Player of the Season n'abazanyi abo bampeereze. Kante 17 Eden Hazard 15. Kibuzo wakiwulidde bulungi? Waswaha? Ngolo Kante season ya 2016-2017 Eden Hazard Sham. Kakati ande wekubya akasale mu kugulu. Ompadde myaka mu kifo kya season. Obadde mutufu naye ompadde myaka mu kifo kya season. So Eden Hazard yawangula 2014-2015, Ngolo Kante 2016-2017. Ekiddako. Muzanyi ki mu byafo bya Liverpool akyasinze okubateebera golo ze nnyingi n'omuwendo gwa golo zeezo? What's up, Peter? Ian Rush alina goals 346. Kamu. Kikombe kya Bulaaya ekya clubs. Kilabu ya Chelsea kiyasemba okusinkanira mu Liverpool. Yali UEFA Super Cup. UEFA Super Cup 2019 Busatu.
Sawa kukola musana ne mukakuba Ekyakunda bibiri. Mpa omuwendo gwa Formula 1 races Lewis Hamilton gwe yawangula omwaka oguwedde. Za race bbiri musatu. Leo Messi ye muzanyi akwata ekifo ekyokubiri okuteba goals ennyingi mu byafaayo ebya Champions League. Mpa omuwendo gwa goals ezo. Busatu. Mpa coach w'eggwanga lya USA. Mpa coach w'eggwanga lya USA. Busatu. Ekisembayo. Muzanyi ki eyalondebwanga best player mpaka za World Cup zokka ezaali ziteekeddwako mu Africa? Diego Forlan Uruguay 2013. Manyi bajazi number 10 ebiseera ebisinga babadde bawangula award eyo. Nange gye nyambala ne bwe siba omukulu ono yagyenaanika njagala giwumuza. Sonko Jojo wema just 10. Tugenze mu Kanya. Njagala ulize bulungi. Njagala ansemu ye oba nedda. Pierre-Emerick Aubameyang mu byafaayo bya Arsenal teyabateberako oba teyakubako hat-trick yonna mu Premier League. Kituufu oba kifu? Waki? Kifu. Bakuwe. Daniel Mpozi Arsenal yali kugondi engalo ngozi kulisa busungu. Kisuse banange. Tugenze mukasi wa Wongo. Eno yali season, oba eno season eya Premier League. Omwaguzi wali Kyegwanga era Mungereza mu season eyo yawangula ekikopo ky'enjawulo ya kabonero kamu. Mu kampeyini eyo abazannyi abaakulembera mu kuteba goals baali basatu. Bonna bakuba goals 18 18 18. Ye season gye twasooka okulabamu amaliri 49 aga 0-0 mu season eyo. Era ye season Arsenal gye bakyasinze okutebwa mu goals entini mu Premier League season. Batebwa mu goals 17. Yali season ki? Chenda mwenda utawa. Kale, ochali kuleje hudde muntu wa bulijjo. Era tubadde bulijjo tunoonya